Justin Namere gwe balangidde nti teyawangula bwe Masaka aganye okukwata empapula za kooti ate nga muna NRM chairman wa NRM e Masaka nga kyajja mulumirize nti teyawangula kalulu mu maaso ga President Museveni da ssentebe wa NRM bwe yabadde nga akyaddeko mu bitundu by'e Masaka okusinkana era okwogerezeganyamuko n'abakulembeze mu kitundu kino ekya Masaka. Omusajja yayimiddde ku muzira n'ategeeza nti Justin Namere w'ekitiibwa teyawangula kalulu, akalulu yakuutiza akakuutize. Muwansuze mutya, musibe mutya bannaffe yonna gye musinzira okuba nga mutulaba olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 17 olunaku olwaleero. Anjagadde ate okubasigira ku mbeera era ku kifaananyi ku mawulire agagenda maaso mu disitulikiti y'e Masaka n'ebyobufuzi byonna nga bitambula mu nteekateeka y'akabanje ow'ekitiibwa Nalubowa gy'aliko ono nga yavuganya ku kitomba ka palamenti owa Masaka City ku kaadi ya NUP n'awangula, kyokka omulamuzi w'e Masaka gwe mujjukira obulungi ennyo Albert Asiimwe ate n'akyusa obuwanguzi n'abuwa Justin Namere mu ngeri eyeri ey'ekivwandulo. Kati Namere aganye okwata empapula eza kooti ez'omusa Moninga. Awo ngenda kubanga ntuukawo, but before awo nja okubazaayo emabega. Mwawulidde mwenna amawulire agasatuatinze over the weekend nga chairman wa NRM e Masaka Rogers Bulegeya bwe yategeeza omukulembeze w'eggwanga nti Justin Namere oyo gw'olaba w'ekitiibwa tewangula kalulu ka Masaka era NRM tetwawangula. Olutalo lwa Bulegeya ne Namere, jjuka Namere muntu atawa abantu bitiibwa, ali awo muwala ali embeera ze sobola zidescribinga mwenna mumumanyi. Sijja gamba nti ali arrogant, sijja gamba kubanga omuntu arrogant ate omuntu aba arrogant ayogera n'abantu. Namere ayogera n'abantu anyumya, aseka, asanyuka, naye talina discipline, kangambe talina mpisa. Tawa bantu bitiibwa byabwe, talina discipline, talina mpisa, maybe kyemba nkozesa the lack of the suitable word to use. Kati President yagenze Masaka bamuwulire akalulu katambudde katya nga bo abainale ba performance batya. Basically meeting yabadde yakusinkana abakulembeze naye okusiza ku Bulegeya yagamba nti Namere yalemesa abakulembeze ba NRM mu Masaka okwakisesinga olukiiko olwo, n'aleetamu abantu ababeeba n'abamukubira enduulu boogera ekigalinnya n'abakuba enduulu ng'aleese bawagezefu ky'okweta abakulembeze mu meeting. Era omukulu Bulegeya bwe bamukwasiza omuzindaalo okubaako annyonnyola olutabalo ng'omukulembeze wa NRM Masaka abuulire omukulembeze ebintu nga byatambula. Njagala nkutegeeze nti omusajja yagambye nti teyawangula. Mu butawangula mulimu ebirala bingi ebyabadde byogeddwa. Namere yagambye omukulembeze w'eggwanga nti Rogers Bulegeya yalya ssente z'aba flag bearers ezabaweebwa zibayambeko okutambuza campaign. Jukira NRM waba candidates baayo ssente, gwe kasita owangula ticket eya NRM, gwe kasita owangula ticket ekiddako NRM ekuwaayo ku bipande n'ekusasulira ne nominations fees of millions zibawaayo mu electoral commission 2 oba 2 oba 3, then nekuwaayo ku nkalu. Kakati enkalu ezo ziyita mu mikono gya Secretary General wa NRM nezigenda eri ku buli candidate. Kati Namere awayiriza agamba Bulegeya nti yazirya. Bulegeya agamba nti esente z'aba flag bearers ezo ziyita mu mikono gya Secretary General wa NRM ye Richard Todong essaawa zino, nezigenda butereevu ku bacandidates abatina tikiti za NRM kubanga aba abamanyi tasobola kuyisa ssente nti tasobola kati ngenda kola bye baayogera nti tasobola kuyisa ssente ate ku ssente wa NRM ziroke zituuka ku flag bearer nga ate Secretary General yennyini yakwata bendera n'agiwa candidate oba akakiiko ebyokulonda ka NRM. So
awo Bulege yanabanga yayiseewo ekiwaayirizo kya Namere kyabadde amuleeseeko ekisooka. N'agamba nti tawa abantu bitiibwa, tawa abakulembeze bitiibwa, era nti Masaka mwonna akoze entalo nyingi nnyo omulina okubba ennyumba ze, okubba emmwanyi, simanya alina omukyala yamusuubiza emmwanyi n'ebirala bingi nnyo ebyabadde olukiiko olwo. Okumanya ng'olukiiko luli lwaseseza era lwewunyisizza. Mulimu omukyala eyazze n'agamba omukulembeze gwanga w'ekitiibwa President, nsaba ondowoozeeko, Namere yanzibako tikiti. Namere yanzibako tikiti eya NRM olw'okuba nti sayina ssente. Mu 2021 saasobola kufuna ssente, era ne wano yaginzibyeko lwa butaba na ssente zimala. Ewekitiibwa President, badde nsaba ondowoozeeko onfunire omulimu. Onfunireyo omulimu. Yasabye President ye nti Namere yamubbako tikiti naye amufunira omulimu akole. Kulwakuba ate President ebintu bye bwe yabadde amadressing obanga addamu oyo omukyala yamugambye nti kwatagane Namere oyo akuleete. Kyokka ate gwava okugamba ali eti yanzibako ki? Yanzibako tikiti. Kati gwe yamugambye nti kwatagana ne Namere akuleete. Kati ekinyusi kya programu eno kiriwa? Oba ekigenderwa kya programu eno kiriwa? Ye President, of course President alaka akimanyi nti Namere teyawangula, yadde kale Bulege yakyogedde. Aba NRM abasinga bonna bwe bali abawangulanga byalaali naddala no mu Buganda abatono ku 100 bayinza okuba nga tebawerako 20. Abawangulanga byalaali nga kwagala kwa abantu nga people power ye bawanguza nga manyi g'abantu aba NRM mu Buganda abasinga obungi bakuutiza. Abamu bakuutiza nga bayita mu kaco ka byakulonda, abamu bakuutiza nga bayita mu balonzi bennyini nga bongera abalonzi ku gundi ku polling stations, abamu bakuutiza nga bayita eno bano abaana ababeeranga aba polling agents ne ba polling assistants abo abalondesa, abamu bakuutiza mu mbeera nga ya intimidation kutiisatiisa kulbalondera n'ebirala. Many people tebawangula mu butuufu, bano Bacofa Tugabye, abo bonna basala Najjuma, abenakatseke ate ye wali Cofa Tugabye baddaye. Ono mwami Nsereke yawangula Lutamaguzi, abo bonna tebawangula mu alaali. Abasinga bo bakuutiza. Na era nabo bakimanyi bamesa Kabanda ab'e Kampala, Fred Ruhindi wenakawa musajja atuyayiya nali wali ekololo nga ndaba bayiya balabe. Naye nga Ruhindi osobola okuwangula mufumbire nakawa ebyalaali nga mufumbiro alina mukomera sympathy vote eyo gimanyi. So oyo naye teyawangula. Abasinga kale namba esinga ya NRM teyawangula. Ndowooza nti President Museveni era akimanyi nti abantu betebangwa ne lwakuba nti bamubbako ssente nyingi nnyo bakandidate ba NRM ne ba NRM abo basekretary general n'abaani abo batuukira President bamubbako ensimbi bitirivu nga bamulimbye nti Buganda yiyo era mu Buganda akalulu kalina. Kati baali balina okulisooka kino okulabika nti omusajja bamugyeko ensimbi ye ate balina okuwangula mu Buganda, oba balina omulaga nti Buganda ensimbi gye twakozesezza nga bwe wazituwa bwe za performance. Kati ali kiswaza nnyo okubanga President yayiwa ssente ezo zonna ate n'atawangula bitundu naddala bino ebya Buganda. So abo ebakuutiza mu bakuutiza ne Namere mu yabadde yakuutiza Justina yakuutiza akalulu ako Naluba wa mukazi wattu n'atasobola kubanga akola ki awangula oyo omukyala Mutalozi Naluba wa musajja akaawa n'atasobola kubanga akola ki awangula. Naye nga akalulu akasooka yali akawangudde era ne bamulangirira
naye nga omanye enkola y'aba NRM bweri bayiyaya ne bagenda mu box ne bafuna box bagatagata ye Masaka eyo n'omulamuzi Albert Asiimo babali musajja atubamulisiza ki n'alagira recount mu mbeera yonna kyokka nga mu wiki yemu yali akagana recount ekalungu East 1 ekalungu ewa Sewungu oyo omusajja Ismail Samakula nga amuwabidde mu wiki yemu yali akagoba recount eyankeretanyi ne tata wa Nammere ekalungu Stiru nkeretanyi Yusufu mu wiki yemu nga emisango gyonna gyali gifaanagana byonna nga ebyali kugwa Sewungu kugwa nkeretanyi ne kugwa Nammere byali bifaanagana era nga mulamuzi y'omu nga koti yemu onfuna kale eri yali Masaka of course yali Masaka kubanga ekalungu tewali magistrate tewali ekalungu tewali grade 1 magistrate abe kalungu bagenda Masaka bagenda Masaka era gye gwali onfuna so ne kibeera nti nno ogwa Nammere go bagamba nti tukole recount era okakananga recount bweto bwetambudde so Nalubawa najjayo omusango yali atadde mu kooti eyo ne babanga bateekateeka kuba kati awo ekiddako kati kooti eyo kubanga toddamu kuwaabemu eyo kooti ekooti ento bwemala okugoba toddamu ate kukola ki kuwaaba kati ogenda obeera owaaba mu kooti enkulu gyata high court naye kale ate awo obeera olina okulina ne bamugazeti nga oba olina okulina ne bamuteeka mu kitabo kya gazeti ekimukakasa nti she is a fully elected member of parliament representing a particular area. Now, in this case, Nammere, she's a fully member of parliament elect Masaka City. Kati, gazeti we yafulumye. Nga bamaze ommo gazeti nga kuba gazeti ebadde tefuluma. Gazeti yasooka nefuluma nga yaba woman member of parliament neddamu nefuluma endala nga yaba direct MP. Kati eno yafulumye ebadde yabaki eno ebadde yaba eno yasembyeyo okufuluma yabadde yaba constituency MPs kajjukira eri Masaka City district ono Nammere badde tebavuganya ku kya woman member of parliament bavuganya ku kya Masaka City loza Masaka City erebanga constituency mu Masaka onfuna bulungi so kati bwe bafulumiza gazeti cause najitabyeko erimu office awo second yabadde nga gazeti yokubiri volume number 2 so bwe yafulumya yo gazeti Nammere ne baddamu ne bamuwabira mu kooti bamuwabira mu kooti bakooti wenzija nga eno bulegeya bwe yabadde mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga yategeezezza wekiba president nti tetwawangula kalulu ne Nammere tiyawangula yakuutiza bukuutiza omukyala Nalubowa onfuna bulungi yakuutiza bukuutiza so president ezensonga tiyazitaddeko nnyo maanyi n'azeesonyiwa of course ndoza kitufu abakimanyi now go katugenda ku petition nga bweri baganda petition stems from the dispute Masaka City Women Member Parliament elect and held in January mukulonda okwo kwaliwo na kusomesa 15 mwezi ogwajjalo mwaka 2026 in which Nalubowa of the NUP National was initially declared the winner with emitwalo 2.5 mu 14 emitwalo 2.4 mu 43 Nalubowa yafuna mu kulangirira okwasooka n'awangula Nammere yafuna emitwalo 2 mu 2 I mean emitwalo 2 mu 3.24 eyo ya declaration yakola ki yasooka beyongera bakanti however a court ordered the recount is provided by Masaka Chief Magistrate Albert Asiimwe later overturned the original result and declared Nammere the winner with kati amaliriza akyusa omulamuzi we Masaka Albert Asiimwe amaliriza akyusa atalangiramu Nammere nti ate ezauno eza Nalubowa nti ate kati ze yafuna mu kusooka ze za Nammere era mu recount number 2 Nalubowa I mean Nammere afuna emitwalo 2.5 mu 5 mu 2 Nalubowa afuna emitwalo I mean yes oyo zibadde Nammere Nalubowa afuna emitwalo 2.13 mu 10 mu 76 kati awo bubbi we bujira ne abantu balina lemano
abo nonye ngeje bawulirizaamu n'owulira nga nebyowooza tebigatta kati wano bayongeramu ku bululu jjukira nkugambye nti akalulu akasooka katubale ffenna Nalubowa akawangula n'emitwalo 2.5 mu 4 mu 43 era awangula ono Namere ku mitwalo 2 mu 324 kitegeeza awaliwo a difference ya 15,000 mu 10 kozi buno bwali 4 ate buno 3 okay 15,000 mu 10 mu 2 yes difference eringa 15,000 mu 10 mu 2 onfuna bulungi 15,000 mu 10 mu 2 difference kati mukalulako okubiri difference ate ekyuka mu recount difference ekyuka bwete nti ate Nalubowa afuna 2.3 ng'oli alina 2.5 kati difference yabadde 15,000 laba efuuka 1,000 mu kubala okwasooka 4,000 zaalagawa where are the 4,000 n'obugwamu kubanga wano balaze difference nti ya 15,000 ono alina 5.5 ono alina 2.5 mu 5 emitwalo 2.5 mu 5 mu 2 ono alina 2.3 mu 17 kale ziringa mu 12 oba 10 n'ekintu zaali zibuliddewa mu kalulu akasooka so Namere aganirawo okukwata empapula ze bamubadde bamusaavinga ekiwandiiko kye balese ku meeza ya Kimbo Update kyeyongera ne kigamba nti the recount itself was marked by several irregularities nti okuwandiisa kwennyini recount yennyini yajalabibwamu ebintu bitali bya bulijjo era ebyewuunyisa including the discovery of one ballot box nga mulimu n'okulabayo box emu without a security seal nga teyaliiko seal which was included from the exercise and another polling stations. Chimanya P7 whose results were disregarded after the ballot box. When we get the recount itself, a ballot without a security outulabio whose results were discarded after the ballot box contained nti box yafe Chimanya yaganibwa oluvannyuma okusangibwamu obulu it contained 97 votes for Namere alone. A box ya Chimanya P7 yasangibwamu obululu bwa Namere yekka obululu 97. Your constituency yali amunyumbe ewa Namere olwandozola babenale mu bubbi bwabwe. Nalubowa's petition now shifts the dispute to the High Court, where judges will review the legalities of the recount process and determine whether the result declared by the magistrate should stand. Nti Nalubowa yeyongera agenda mu kooti enkulu e Masaka okuwaabira nga awakanya ngera yagala kooti enkulu e Masaka eddemu yetegereza legalities ezo ezali mu recount eyo. Kooti yesalewo obanga ddala omulamuzi Albert Asiimwe biyasalawo bisigalewo oba wabeerewo ekirala ekikolebwa. Funa bulungi. Kati tweyongerayo tutya. Nalubowa's petition now shifts. Okay, outulabyewo. Under Uganda's electoral law, if a candidate refuses to review a service of court, no. Okay, kati. Under Uganda's electoral laws, if a candidate refuses to receive a service of court documents, the law allows the petitioner to serve a notice through a public advertisement, a step Nalubowa say a lawyer have already taken. Now, kati Nalubowa ono bwe yagenze mu bannamateeka be
okuteekayo petition eno okugenda mu kooti kuba bakuwa ogende osavinge oli gwokola ki gwovunaana nammere yaganye petition yaganye okumusavinga. Era amateeka ga Uganda gagamba nti bw'abanga aganye era nga omunoonyeza n'akubula tokola kirala kyonna wabula genda mu public advertisement. Public advertisement zeziriwa genda mu mpapula z'amawulire, genda mu mikutu gy'amawulire okole ki otekeyo omusavingireeyo bw'aba yagadde empapula azitunulemu from that side, bw'aba tayagadde era azireke. So in this process oba mu kino mukyala Nalubowa yagenze mu mawulire ng'ateekayo okwemulugunya ng'ateekayo okusavinga Namere. Mbajja kulaga wano mbadde njala kuwa wano. I want to give you this information with the facts. Kubanga fe tuli bakimba updates fe tugaba bwino tesaagala ate nkuwe ebintu nga biri sambala. Okay. Bibino mbifunye. Njagala tulabe yawaabye ddi era yatadde mu report eyo kyabaddewo ddi kyetwogerako. Okay. Bagambye nti okay. Yep. Kati required in a public notice. Nalubowa said her lawyer filed an election petition against Namere on 6th of March. Nga mukaaga ogwokusatu abannamateeka ba Nalubowa bawandikira Namere obw'okumusavinga ekiwandiiko kya kooti. Era response eri bweti but the National Resistance Movement candidate declined to receive the notice when it was served. Yagana okukiri savinga nga bakimuwandiikidde. Kyeki kinaga ntalina discipline ali awo amanyi ensi ye ate kati president katandise okumuwaanawaana alaba buli kimu kikola ki buli kimu akiina mu ngalo. So bamutwadde notice bagiyita bagibayita intention to sue oba notice ya okay intention to sue beera omuntu omutegeeza nga bw'ojja okumwabira singa batakoze kye muba mukkaanya. Naye wano omuwa notice omuwa ekiwandiiko kino ne kimuwa okweteekateeka kooti weemuyitira atandika okuba nga akola ki abitebya. As required by law, we noticed kino kiwandiiko ky'ensoma kya bannamateeka era kiperezeddwa mukyala Nalubowa nkiyiseemu ku maaso. As required by law, we noticed her through a public newspaper. Nalubowa said, indicating that the notice of a petition was subsequently published in a national newspaper, including the Weekend News Vision. Nti ono mwala Justin Namere Nsubuga bamu notice nga bayita mu New Vision eyafuluma mu March nga 14 nenga 15 ne banotisinga ne mu Daily Monitor on the same day. Line in the government court notice appearing in the newspaper confirmed that the petition was filed before the High Court of Masaka, citing Namere, the Masaka City Returning Officer and the Electoral Commission as a respondent. Ekiwandiiko kino ekiri mawulire kyakuzinga Returning Officer we Masaka, kyakuzinga ne Namere ne kooti e Masaka ento. The Secretary of Maintaining Healthy and the the petition itself, the petition stems from the dispute Masaka City Women Member Parliament elect held on January, in which Nalubowa and the national so that is the thing. Kyekiriwo
Nammere Justin aganye okukwata empapula ezivudde mu kooti gye bamaze omuwaabira. Bamuwaabidde ng'era tusobeze 6 nga gazeti efulumye mu kooti enkulu e Masaka. Then ne bamuwaabira, kati nga ye alina okutandika okuteeka response ye. Alina okutandika okutegeka okwewozaako kwe mu mbeera efaanagana bw'etyo. So, ndowooza lwakuba nti kale omuwala she's arrogant, ate alina discipline. Naye ndowooza ekintu ky'okutwala mu kooti kati ku level ya Nammere naye alina bannamateeka. Wali alinamuwulira ng'ayogera nga bwalina bannamateeka ab'ebbeeyi, bwagenda Nalubwa bwajja okumulira omutanza ssente empitirivu, naye nga baganya mugamba ne munnaye tolumya nnyo omuntu, omanyi omuntu wamubba. Ate tutandika mukinagukirako nnyo mu ngeri ate ekola ki? Mu ngeri emuswaza, mu ngeri emumanyiira, mu ngeri egira bw'etyo. So bannamateeka ba Rose Nalubwa musajja akaawa, bano kuliko kanso Sam Muyizi, bamaze okubanga nabo bateekateeka side yaabwe, bamaze okufayiringa omusango mu kooti. Kakati bagenda kubanga balinda kooti e Masaka eteekewo date of hearing, ate ensonga batandika okuwera ennemba nazo. Naye nga ali Nammere teyawangula. Amawulire ago oba bwino yenna twamujja ku Ssentebe district e Masaka, Rogers Bulegeya, ng'agamba nti Nammere teyakola ki? Nammere teyawangula. Mbadde njala mbazanyira akantu ka Rogers Bulegeya ng'akakasanga Nammere bw'ataawangula. Roger Bulegeya nti Nammere teyakola ki? Teyawangula kalulu. Naye bannange ono omwana w'e Masaka, ono omwana muwala wa Ssempijja ono ate no President nakuza mwana okufa alowooza nti no gwawaana, kumbe Mwanje Weesiga yavaako dda. Baganda balina olugero nti Mwanje Weesiga ate tebamumulama, kati nno omwana bambi yavaako dda nga bw'okiwulira. Kale kakati tugenda tambulira awo. Njagala kulaba leero mumpe ku comments, njagala kulaba kyemwogera ku mbeera Nalubwa n'engeri gye yeeyisaamu, era singa n'abaze mu parliament kalakita eyo mu parliament eneekola. Kuba tulabyeko abantu ababeera kalakita eyo bw'etyo nga batuuka mu parliament ate ne bashapinga. Omubaka gwenja okusooka okwawaako example y'amangu yali Honorable Zaake. Honorable Zaake yalina kalakita enzibuzibu nga tanama kuyingira parliament. Yalina kalakita eri awo tategeerekeka, ng'alinga atategeera, ng'alinga ategeera, ng'alinga kugamba nga buli kimu ayagala kikozesa maanyi. N'ate rules of procedures zo nga ndala. Era oyo ye rules of procedures zaamukolako, zaamutereeza, n'atereera n'ava mu ebyo ekisiru bye yalimu. Era akukyala mu kumutereeza okwo kwe n'avumbeera. Zaake amazeeko parliament eno ndowooza nga talabiseeko. Kisooka parliament si yakuteekako omuliro, parliament yakumanya oluzungu nambeemu. Then ne rules of procedures zitambula zitya. Olina okukootingayoko kuki mu constitution omwo, olina okukootinga ebintu byogedde, olina okubaako w'obikootinga. Constitution erina okuba nga ogyeyambisa nnyo.
as rule as constitution say in article this and this clause weight Madam Speaker nolyokoyisawo point. Otherwise bobanga you cannot quote any constitutional clause parliament gweberayo bezi signing nga sente zo wefulumire eza committee wezijja nazo ziriye mu nyinge gwe balese mu committee mulye nenga byokutesa byokole ki ojirenga osoko bireke banga biribyo byaba bitegeera. So that is it in Masaka. Atunda koti wegenda okubanga teka Honorable Justin Namere ne Justin Honorable Nalubowa batandika okubanga wenemba n'emisango gyabwe akubanga bamaze okubanga bawa ono yamaze okubanga awaaba ekyo kitambiro ekitandika okubanga ate kitambula. In the same regard Nakaseke woman member of parliament Nakaseke bamaze okubanga Esther Nakawoya naye amaze okubanga ateka mwera naye empapula zamaze okubanga wabira Sala Najuma ajukira Sala Najuma MP weyo naye amaze okubanga amuwabira okusobola okulabika nti nnoki ensonga naze azitambuza kooti egende maaso okubanga ate azitambuza kooti naye esobola okubanga ate awere nemba n'emisango mukalulu akakakubibwa nga 15 era naye Esther Nakawoya NUP agamba nti Honorable Sala Najuma naye yamwesa bubi nnyo mu mbeera nti nno yakuutiza naye obuwanguzi obubwe waliwo wangi nnyo watabwangula waliwo wangi nnyo wali ebintu ebyewunyisa waliwo badiara fomu ezabuzibwawo actually Nakaseke yo ate okumanya Nakaseke kyefumba mutuku nti mu constituency gye bayita Nakaseke North mbo Esther Nakawoya taina wa the polling station jafunaka jiwada akalulu constituency yonna nti tewali wadde Nakawoya weyafuna dakalunga woman member of parliament wa Nakaseke waliwo bitundu mu akakiiko tekasobola kubawa DRA forms juga DRA forms gira mu box ebyo naye akakiiko tekawaayo DRA forms nti zaite zimala ebyumba biwandika ku na peni ku lupapula n'ebintu ebiringa bwe bityo kale ne weewuunya ensi gye tulimu mu kalulu akali kafaanagana ati akalulu akali bwe katunayenga. That is the thing embeera wete bwefaana mu bitundu ebyo naye nga naye tugenda kubanga tubiraba bwe binaaba bitambudde bwe bityo nga kooti etaddewo ennaku z'okutandika kati omanyi mwezi gwe tugenda mu gwakutandika ku kasabalayira bwe bati kuba kooti ye kasabalayira bwe bati kooti nga zitandika okukola ki okuwera enemba n'emisango buli omu nga atandika okuleeta DRA forms ze n'ebintu nga ebyali bikozesebwa nga ebyatambula. Banaffe aba Winners Light Training and Skills Development Center abasangibwa bana awo Emperere nga wakakwatako kwekyo ekikuba ekidda ekiteezi okikwatako katono nnyo omukono gw'ekyengulu obanga ovudde eno Emperere mu town nga wakayingire ku kikuba ekyo katono nnyo ndowooza bazita meters nga 15 ku 2 oba omaze okulaba ekipande ekyo bakiyita Winners kiwanvu bwe kiti kiri ku kikuba era ekikuba olaba nga kyambuka eyo nno wojja okubanga oyambuka maaso awo ojja kugenda ogoberera Winners Light Training and Skills Development Center wojja okubanga ate obasanga kati abo bo banaffe basomesa bintu bya vocation ate era nga basomesa ne bino ebintu bye bayita vocationals bye bintu ebyokwatako ku mikono oba emirimu gy'emitwe oba ebyemikono bakola bakery bulungi nnyo mu nsonga za bakery banaffe aba ba Winners Light bajja kusomesa oyige bulungi bakola ebintu ebyo keksi bakola emigaati bakola budadies bakola ebintu ebyokunyura ku chai owejje nawe mu bwavu obeera nga toyina kyakkola naye nga ate ebyokukola biri mu nnyumba yo kubanga nkakasa nti buli muntu atisi you can afford okugula paketi z'eŋŋano ebbiri obeemu n'obaako kyotandika ku kannasalaako akalinaanyaawo ewammwe n'obasiikira nga obundaazi ku kannasalaako akali awo kusajja bodaboda eyo eri awo ewammwe awo n'obasiikira nga amandaazi ne baganyulanga ku caayi n'ebirala ku mikwano gyo gy'olina mu WhatsApp group ye abatuuse okukola emikolo n'abakola embaga mu WhatsApp group z'olimu zonna mulimu bosobola okukolera keeki y'embaga mulimu bosobola okukolera keeki ya birthday mu abo bosaba nabo ku church abo bosaba nabo ku kereziya abo bosaba nabo ku muzikiti bosaba nabo ku church
mulimu abayina zi birthday nga basobola okukola obanga basobola okusaba obakolera order yaki order ya cake. Mwabo bokola nabo mu kizimbe, mwabo bokola nabo kwa arcade, mwabo bokola nabo mu shauri yako wanseyo, mwabo bokola nabo mu wino. Bobanga oyina neka machine ke wakanga ka baking cakes ezo ngosobola okukola cake baba basobola okuwemno. So akatale tutambula nako, akatale tubeera nako etubeera just tetumanye bumanya kicha kakozesa. Kati ngoma zosula nti abantu bano bonna benninanye nsobola okubaamu abantu abansaba okukola cake. Cake emu ngifunyeko milioni 2, ngifunyeko milioni 1.5. Lwaki siyiga ekintu kino mu bbanga ttono nnyo? Awo Winnie owa Winners Training and Development Skills wajira nagamba nze kampi kusomese. Bwe malo bikusomesa gwogenda niko kubikola otandika okunoga sente. Kale tubaniriza Winners Training Center mujje mugende maso okubanga musoma awo empererwe kwekyo ekikubo kibayita ekidda mu kiteezo kikwata ku katono nnyo nga bakava ku round y'empererwe nga bakava ku chorus empererwe okyama ku katono ngodde ekiteezi ziringa meters 15 ku 10 ojabba ekipande okiraba bagenda bakusomesa ebintu ebyo ate obeereko n'ekirala kyogattako ne obanga oyina eddigurizo kyazuuse nti eddigurizo kwa tezimala ne bwobanga oyinako ne hands on oyinako kyosobola okukwatako engalo ate gwobeera wanjawulo nnyo. Ebibuuzo bya senior 6 byakomyewo. Omwana ayinza okuba nga tanaba omuzadde nga tanaba kufuna sente za university ng'oyagalagane mu intake ey'ogw'omunaana ng'eno ey'ogwokuna tojja kugisobola. Kati gino emyezi okuva wano paka mu gw'omunaana lwati omutwale ewa Winners n'amusomesa okubakinga cakes kwegamba agenda okugenda mu intake ey'ogw'omunaana nga ye bino abanyu bikola actually bupatepate obubeera ku university eyo abawala nga bakola bu birthday bu surprise buki bu proposal ebyo yaba amaze okubafuna abamaze okubakola ki okubanga yagenda okubanga abasupplyinga cakes n'ebirala byonna. Naawe ayina omukolo oyagala pate oyagala kukolera keki, oyagala kukolera buntu bwa kunywa ku chai, oyagala kutegekera chai, oyina meeting ya oyina wedding meeting oyaba kutegeka chai, oyina introduction meeting, oyina office meeting, muina mugenda kwa wenu nga company oyagala bakwetereka chai akalungi kano ka cappuccino banafa ba Winners babirina byonna gokuba kubi ku namba za simu ziri awo ng'oyogera ne gwoyogere naye oba yennyini mukyala Winnie ng'ebintu bitikutambulira bulungi nnyo nyini ddala. Dr. Senjobe wa Biva Organic banafe bana ba Biva Organic tutambulira bibbanga ddene naye ensonga lwaki tutambulira ba Biva kubanga ebintu bye bakola kituufu bya ddala. Mwabadde bayina endwadde ez'enjawulo mubadde mugendayo musikakasira mwe mumpa obujulizi bulijjo nti Biva baddala. Dr. Senjobe abeerawo awo ku Biva House Mengo. Genda yakujjanjabe, genda yo bakwekebejje. Tofana kirwadde mu nnyumba, tolwala bintu ntogambe nti ate tosiba ku bulwadde ku baneighbor nti bandoze. Ojja kubeerawo ogana okufuna olubuto ogambe nti nesenga wange teyazaala kireka kati gwe ngenda okufana guyinza okuba ekyo nga hormones zagano balancinga. Obadde ku family planning emyaka 7 kakati wagivuddeko olubuto luganyi obadde ku kyeyo wakomyewo oyagala kuzaala olubuto luganyi wakabeera kuno mwaka gumu naye hormones zaganya okubalancinga gende Mengo ku Biva House. Dr. Senjobe akuddagala obalancinga hormones ono malo balancing hormones atulabe ekiddako gende Mengo. Dr. Senjobe akwekebejje alabe kiki ekitatambula ensekezo zafunda ensekezo ziri mu kakuloti ziri mu akanda akekwata oba zetaaga kuzibukula nali ddagala akola ki alina. Dr. Senjobe akozesa bikoola, akozesa mirandira, akozesa miti, akozesa habo. Genda jo akubuulire ekyokukola ekinaakuyamba era ekinataasa omubiri gwo oba obulamu bwo. Mu buufu obujja kutegeeza bannaffe aba Dream Restaurant Wandegeya nti nawo oba ogenzeewo ng'oyagala mmere ekyemisana ekyeggulo ekyenkya bannaffe aba Dream Restaurant babeera nabyo ate ng'emmere yabwe nnungi ng'ate empomu ate nga nnyingi. Emmere ebeerawo okuva w'ojjira paka w'oviirawo bo okuva ku makya mpaka kiro baba n'emmere. Dreams esatu eziri Wandegeya zonna emmere teggwako. Waliwo Dream ey'oku Equity Bank, waliwo Dream eri mu makubo gana abiri agava katale ke Wandegeya, waliwo ne Dream eri ku bitala by'e Wandegeya ng'ovudde ku Wajji Kasule Mall. Ezo zonna w'oba olaze osobola okulya emmere. Genda wo newe yagala ka delivery oba parking babikolera ku gwenzo kwanga ndi muji parking ngende sijja kusobola kutuula obudde bunkote bajaji parkinga. Kyokka ne delivery kye kimu oba yagala bagirete woli oli Ludawa oli Wandegeya oli Kawempe oli Kololo oli Nakawa oli Makindi yonna bajja kubanga baleeta emmere bakole ki bagikutuuseeko
ate ng'emmere ekyayokya ate ng'emmere erabika bulungi nnyo mwebajje banaffe aba Dream kati mwabaleeta emikolo gyammwe banaye munkubire ng'obudde bukyali bakasoma bange ab'emikolo tusobole okuba nga tutambuza bulungi nnyo embeera emikolo gino ginyuma ng'omuntu obuukinze ng'obudde bukyali ne tutapapapapa bwe tuba nga tubuukinze obudde nga bukyali omukolo gutunyumira nnyo naye bwe mba nga ozireetireti tuba tukuseeramu ng'opapa omukolo gwo gwanca onjagala leero n'okumenya program zonna zembadde nina naye bw'oba ozze ng'obudde bukyali tujja kuyambako namwe abali ebweru tujja kuyambagana kuwulira eby'emengo babitunda senemeka obifuna otya ebirawo byababuuza egomesi z'abasenga ne bamaama amakanzu g'abataata ne bajjajja byonna tujja kuba tukuyambako okuba nga tukulungamiza omukolo nga bwe guba gutambudde banaffe abakimbowa updates byonna babikola kate bali tubikolera mu baka ceremonial services this is a consortium omugoteko gwe companies Kimbo updates eryomo baka ceremonial service eryomo n'ebirala byonna biryomo Kimbo poultry farm eryomo byonna bitambulira wamu era tukola kale mukama katonda abankumire mere bulungi nnyo mweraba